ekisaati bebe kuli kyabadde ekyo kyenyini ekyo ekisaati bw'ogenda ku Google kya milioni 2 eza Uganda kya $5 plus ekisaati bebe kuli kyabadde ekyo kyenyini eyo engato gyeyambadde ya $3,000 n'obugwamu ze milioni 4 ku saati n'engato yabadde aweza milioni 6 ezo zikyusa obulamu bwa sendi naye bannange kati ate mwe muli ku saati senga walabye empale n'olaba n'engato ate engatto ontegedde wanditegedde nti bebe kulu yakutte milioni 10 n'aziteeka ku mubiri. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omukazi eyagenda maaso n'okuba nti yasalako bba obusajja n'abukekejjulako bwe cwi yagenze maaso n'okuba nti asimbibwa mu maaso g'omulamuzi omusango n'agukkiriza n'atagwega nakajja ddala namusala ng'omulamuzi genda mu nkomyo weebakeyo emyaka 15 aba ku kyalo ky'omusajja gwe baasalako obusajja bwe baawulidde bino banyiize nnyo ne bagamba omulamuzi asaliriza oba otya omukazi emyaka 15 gyokka ng'ate obulamu bw'omusi akomewo ku nsi muffe wanaasalako obw'omulala ate oyo omusajja taliddamu kukomba ku kintu kyonna kyonna paka obulamu bw'okufa nasobola okulya emmere asobola ogirya emmere era sigambye nti nno emmere gye tubadde twogerako tebamusazeeko mumwa kyebamusazeeko okimanyi obusajja kitegeeze abadde yeetagala fakiti bamusalidde emitondo nange kali neegatte ku basoga ngaffe abasajja tulwanirira eddembe lyaffe abasajja nti omukazi oyo yeetaaga emyaka ekitono nnyo 25 kubanga nkubamu akafaananyi gwe n'ogamba munno okutta akambo okawagadde nga mu bwongo bwo bugamba nti bwakomawo bujjeko bali buyina kuwa sigamba nti kize from nowhere n'ogamba nti oba nonawo n'okawagala ate jjukira tekaliemu ggumba ate nno kuwagala alabo bano abawagala obwambe ng'ayitawo owakamba owagalira mmeka banabi babalabamu yima amagundi ngaabuwagala kumukumu luli yawagala owagiwendeko amangu ago yakawagala juzi lwe yasala enkoko kati ate agenda kusala ki amulanga nno okufuna mukazi mulala nti bonna bakafiiru kati yali mu kkomera abasiddi omusunsuzi lyerinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli eno no ye the weekend show atubeerawo buli lunaku olw'omukaaga video zino njiteekayo saawa 10 buli lwa mukaaga ate olunaku lw'essande ku makya saawa 3 zennyini tubeerawo ne mwami Obote tanaba kutwegattako embeera ekyamuzitoyeeko bateera regardless obuzibu Obote ti asula alina byanywa oluusi agenda neyebakaki late ate kati ffe ab'emitwe eminene tufuna obuzibu nga wanyweddemu ku mwenge okuzuukuka ku makya obanga asituka tewulira ng'omutwe olinga yeetise kilo 2 noluddawo obanga ajjawo omutwe ku buliri ino olwedde munene omutwe munene nokeera nga gulikunanywa ebitamiiza jjukira alina gwabeera naye omugagga we banywa kati banywa kumalawo ebyomugagga sibimanyi byo ngabbe naye kati away from that mubuufu obufaananako bwe butyo wiiki ya entertainment gye tuze okuba nti nno tumenyamenyamuko wano small time ne Bukenya Media notulinda Obote wana twegattira but tuyinza omulinda paka kuwulira bubi naye era si buzibu regardless we move wiiki eno twalaba mwana mulenzi Byebe Cool yajja ku show ya Rosa Dimes ya mwana mulenzi Alex Muhangi batu Byebe Cool we yajja ina enaku zino babita distressed enyambala eyo bagita distressed yajja akubya ki distressed shirt nga yambadde ogusaati ogulimu ebitulituli kozijukidde netuli nalaba Spice Dano bane Kalo Kasita nga balina agakooti ge bambadde ganene bwegati kati babyamala ne bagamba musima n'ogattako n'ekiwoowo n'obeera mulala nnyo ati Byebe Cool naye yajja n'ekisaati kye n'ekiwoowo yegatibwako Chameleone era performance yali nnungi nnyo but ate highlight yali ya kisaati kye yajja akoze eki ayambadde
omuntu gwe nasooka okulaba nga complaininga ku kisaati ekyo yali Saimo owa Bukedde Bebe Cool esaawa zino watuuse talina kubanga akola ki ng'ayambala bisaati bifaananako bwe bityo tuba tuli awo n'omukulu Edisendi bangi mwe mulowooza tayagala Bebe Cool of which si kituufu kuba Edisendi yaganze ndi musajja wa Bebe Cool nemba muwabula buwabuzi ne Edisendi n'avaayo nga naye si musanyufu naga emyaka gya Bebe Cool gyaliko tosobola kwambala kisaati kiri distressed bwe kityo Bebe Cool yankubirako ku ssimu nangamba ekintu kyengenda okubuuza kino mbadde nkwegayiridde tonyiiga naye nakulirako ng'okyogera nangamba nti ddala kituufu waliko omumpi ne mugamba nga bw'oyogedde ssebo nangamba abantu abampi ki ekisinga okubasumbuwa ne mugamba ebigambo bino wammanga nti omuntu gw'obuuzizza ye mutuufu okubuuza kubanga nyina experience mu bampi ne mugamba nti omuntu omumpi takukolanga ekintu kyonna kyonna n'onyiiga omuntu omumpi ne wayogera ekyenkanawa bwe kitwala eti nno kyogeddwa omuntu akyogedde mwana muto nomubuulira ebintu bingi n'akitegeera ne mugamba era toddangamu okwanukula omuntu omumpi ng'akwogeddeko ng'omuntu okimanyi bulungi nti akwogeddeko mumpi ng'oteekeko kamera bamufubuuzeeko omwanukule era okuva olwo Bebe Cool yantegeera bulungi nnyo taddangamu kwanukula bantu abagwa mu kkowange eri abampi kati obuzibu mbusanga mu bantu abalala abawagizi be ne bawulira nti nno Sendi alina kye yayogedde ku Bebe Cool ekitali kirungi ne banzisa amasimu ne bampeereza message ne bampeereza vidiyo nti akasajja katuzzeemu otukoledde otya ninga Jesus waabwe akasajja katuzzeemu bannange akasajja kabaaki kati n'abantu abalala kamba nnyonnyole nabo bakitegeere nga Bebe Cool yakitegeera omuntu omumpi teetaga nnyo kuwa budde bwo omuntu omumpi kyayogedde kirekaawo kitwale nti nno omwana omuto yakoze eki kubanga omuntu omumpi tategeera nga gwe omuwanvu woolina kutegeera nze abigamba goonya bwe kubuulira ebifa mu nnyanja olina kuwuliriza tolina kuwakana naliko omumpi kyenkyogera njogera through experience nga bwe nagamba luli nti embizzi n'enjovu zirina ebintu byebimu mu mubiri embizzi erina omutima n'enjovu erina omutima ne Katonda kyakola nti ogw'embizzi egukendeeza mu sayizi ate n'ogw'enjovu n'egugezza kati tosuubira nti nno n'obwongo we buli kintu mu mubiri kati tosuubira nti n'embizzi eyinza okutegeera kyekimu n'enjovu tebisobola naye tuba tuyimiridde wano nga mulimu omumpi era nakyo kimunyiiza kubanga ayogera abatunuulidde ati byakanga balabukangaza okwogera nammwe ekyo nakyo kimunyiiza bafuna ebizibu ewaka nze nganze omumpi mulabanga sikyamwa budde mulabanga dduuka lyabyokoola we mulaba ndabanga atunulidde ku ndeku oluddeko n'okatunulira n'ogamba olabanga atunulidde ensumbi kalinga ffumu edduuka ly'ebyokoola obimanyi ebibeeramu nze kati gwe mutendera gwe nateekako abampi era sikyabawa nnyo budde omuntu omumpi muzibu nnyo era asobola okwogera ekintu n'agamba nti si yakyogedde kubanga nti baba balina ebibasumbuwa babanga baliko ekibambadde ekyo nakigamba kati oyo omukulu wammwe oyo Sendi agwa mu ttuluba ly'abampi era ye mumpi ate mumpi nnyo oza kagamba mumpi nnyo makikategeeza nakongera kikolwa endazi yangu yasoma ku Luganda kati alina ebintu awulira bubi nnyo ng'alaba abantu nga Bebe Cool bagenda mu maaso alaba Bebe Cool aleeseewo ekipya ye teri yali amwogeddeko yali aleese eki fine Bebe Cool mukulu alina emyaka namwe emeka Sendi ali mu 6+ omulimu Sendi gwakola ogw'okutambula ku YouTube ne zi TV nga ayogera lugambo gwe gumusaanamu obutamugambako
alowooza nti ye ogwo mulimu gumulungi nnyo ate nga tegumusasula kati ye akola ekintu abaana abato kye bandikoze ng'ate tasasulwa n'atambula ku eno TV n'azunga ku YouTube channel buli kifo ky'okubeera mu bazzukulu be ogenda omulaba ali ku eno YouTube ali ku eri endala nabona wetwogerera ali ku Toko Show omusajja ali mu nkaaga agenda kumaliriza okukula ng'abaana bamubuuza biki tata byola otukolerera ki ndi sayina emirimu gyali gibuze mu kifo ky'okunoonya emirimu ali mu lugambo oli gwanenengana naye musajja mugagga aweza ennyumba eziwere 10 naawe oyamuvumidde nti ali mu bigoye yabadde akola kati oli mukuvuma omuntu ayingiza ebigoye yabyambadde kujja kukola ogwo mulimu gw'okuyimba ekyokubiri ekyo ekisaati bw'ogenda ku Google kya milioni 2 eza Uganda kya $5 plus ekisaati bebe kuli gyabadde ekyo kyennyini eyo engato gye yayambadde ya $3,300 n'obugwamu ze milioni 4 ku saati n'engato yabadde aweza milioni 6 ezo zikyusa obulamu bwa sendi naye bannange ngenda bikulaga obibateerewo abantu ku Google ogenda biterekawo nga tubyogera babiteekewo ezo milioni 6 waziwa sendi kati zikyusa obulamu bwe kubanga mpulira nti omulimu gw'omulala ogw'amaanyi gwakola alunda nkoko ate alina kayumba kamu kati ali mu kujerega omusajja gwavuma gwaddako ku TV amusingira wali yabadde azze kukola era yasasuddwa ate bakyamulumya nnyo omutwe kubanga baŋŋambye nti Bebe Cool ebisaati yaleese biwerako agenda kujjagayo kimu ku kimu kati sendi akyalumwa nnyo omutwe niye engeri sendi gyali musajja mubuulirizi mulungi nti ye ategeera bulungi mubuulirizi bulungi bate tugamba yali luddawa nga mukulu we azannya ebyaddiikuula nga bamuyitanga ono Sempaata bamuyitanga ani Dube Sempaata ng'azannya ebyaddiikuula omusajja omukulu ali myaka 8 kubanga twogera ku sendi ow'enkaaga oli mukulu we waliwo n'abaliwo wakati oli wa 8 kati yenkana na Museveni bukulu yayambalanga ebintu ebyaddiikuula TV nezimulaga ng'ayambala bisitokisi ebiwanvu omusajja omukulu alina n'abazzukulu yali luddawa nga tetwamuwulirako ng'abuulirira ku mukulu we era mukulu we yatuuka n'okuzannya nga Haji Numaani ng'alina abakazi ab'enjawulo ava kulya mbizi ate ateekako ntalabusi kuzannya nga musiraamu abasiraamu ne bamuwoninga ne babimugobamu n'abivaako n'asigala sinya Dube Sempaata atasasula booda omusajja omukulu ng'atuula ku wirubaalo ne bamuvuga ate oyo yakoze eki anti baluganda nze njagala nnyo abenga n'oli asobola omubuulirira kitegeeza liwaba teyamubuulirira kitegeeza nti nno oyo Dube Sempaata yali ku mulimu ogwo gwali mulimu ensonga lwaki yamukola ki yamuleka n'atamwogerako kati njagala ategeere nti nawano Bebe Cool ali ku mulimu. He is a musician for over 20 years. Ekyokubiri sendi emyaka gy'oliko toyimbangako tomanya abayimbi balina kweyisa batya. Bebe Cool alina engoye ezisobola okugenda ku mukolo. Singa agenze ku mukolo n'ayambala engoye ezirimu ebituli ekisaati ekirimu ebituli twaligayo Bebe Cool bannange ng'atuswaziza naye azze kuyimba jangu otule wano taata azze kuyimba ekitegeere bulungi gwe mulimu gwe kati gwovaayo otya n'otandika okugamba nti musajja okuze tolina kwambala ebyo nga azze kuyimba tazze ku mukolo gwa mbaga toba gwakwanjula ayogera ekyo yeye abaakuza aba tatuukanye na mutindo okulaba Bebe Cool omubuzina longumuwadde buuza ku bantu abaana abatulaba tusanyuse nnyo okubalaba nze natuuse edda n'entuula eri ate bano bo ne badde eno kituufu bulijjo tetukolera lumunda kati tategedde obwedda ali eri bwolina byokozesa ekiro kati olwawo okweba kati wewebasi nga buli wasibwa omutwe oti engeri gye guli munene nga guddawo gwekuba mu bulire gwetolowooza nti omutwe gwawe munene kati tujja tuzisaleko enviiri
Seboluli nabalaba ku show nga mwogera ebigambo bitakwatagana mbunina omumiro omunene abantu balaba nti nabalaba neŋŋamba barono banaye mwasibye mutya tusanise nnyo okubalaba ate nammwe bali kutulaba tukedde mu nkuba enkuba ye tukeddemu. It is a good thing. It's a blessing. Bwe tutabeerawo byebyo naye omanyi bebekulu alina ebiyimba lyatuwa musanze mwogera ku bebekulu naye bebekulu oluyimba lwe nasinga okwagala ebiseera biri agamba nti mambo mingi ni mbaya kama uko nazo bebekulu yaluyimba olwo mambo mingi ni mbaya kama uko nazo kakati twagala kubebaza timwebale kutulaba. This is the weekend edition. The weekend show. Tubeera wano netunyumirwa mu ngeri efaana bweti naye nga bwe tuwaako information anda mwe nga bwe mulaba nga ate bwe mutudiza reply ezifaana bwe zityo so nsanyuse nnyo kale bwe tuwanga obadde okyayogera kuyimba bebekulu yayimba bebekulu nabadde erugoye olutabudde abantu naddala abo abatatuukanye na mutindo okwogera ku bebekulu. Yayambadde essaati nga y'amaanyi nnyo n'ayambala empale nga kati ate mwe muli ku ssaati senga walabye empale n'olaba n'engatto ontegedde wanditegedde nti bebekulu yakutte miliyoni 10 n'aziteeka ku mubiri ontegedde bulungi nnyo kuba ndawe yayo tetwagirabye ochekedde bulungi nnyo ne stocks tetwategedde yabadde ayambadde stocks ki ochekedde bulungi nnyo naye kyetulina you see that's just the shoe. This is original attires. Ochegede. Kakati. The challenge is here now. Uganda baganidde ddala okukkiriza okukula n'emyaka nga bwe gitambula. Tuli mu 2020 kati businga 24. Ensadduka speed gy'otamanyi muwendo. Naye ogenda n'osanga omuntu nga yali mu 1998. Nga we yasibira we zinjani solumpas ochegedde nga we yakula nagamba tinze wano kati ntuuse nga nti byayogera bye bituufu olwalowooza bya myaka gye mabega gye nga alina omukisa okutegeera kubanga tukatulina internet ochegedde ennaku zino tulina we are exposed ne batogenda ko mu America so tegere bili mu America jogundi yawumudde suku smaye suku omuyindi muna Uganda ogamba bana wa Bungereza prime minister yawumudde yesterday kumacha so kikyengeza okugamba nti tulina omukisa olwaleero okubeera exposed ne bo tuli exposed tetukyasobola kusooka kulinda kusooka kulinnya nnyonyi tutegere biri e Dubai kakati gwe tusobola kubeera business bebekulu gyakola bebekulu si mulimi w'amatooke Taina dduuka ddala akola business bagiyita art kati business eyo yategeera bwe bagitambuza showbiz. It is a show business. Omuntu ateeka okukulaba n'agamba Bukenya leero ng'akikubye nnyo Bukenya leero atakikyaleese nze nange namwekanga naye kugayiwa ddala because I was there. So the idea is very simple. Abantu balina okuddayo ne basooka ne bategeera baki be boogerako ate ne ba appreciatinga kyotamanyi buuza. There's nothing wrong okugamba nti why akantu kano sikategedde akoze atya okusinziira ku myaka gye ate alina n'abaana abakulu oshegedde ddeyo buuze mutabani wo nti why akasaati kano nga sikategedde kali katya omwana akugambe akasaati kano bakayita gundi kasente bweziti oshegedde bulungi. So the whole idea is n'abaana be benyini kati bagamba let us agree nti bebekulu yategeera kye bayita industry amanyi ogizanyisa era kyovola nti bebekulu kakati omwana ayinza okutandika okuzanyisa industry nga bebekulu bagizanyisiza for a long time alien
ontegedde nti Alien atambulira ddala mu footsteps za Rasta. Tosobola kwogera n'otayogera ku Alien. Uliriza kakati Fiki Gaza yatambulira mu footsteps za Rasta. Ani gwe oyagala okugamba gwe fuleyo omuyimbi omulala kale gwe tuba tugezaako taliiwo. Bebe Cool ali very smart. Bebe Cool omulaba oyo yakulira mu mulembe omubi nga gulimu akasajja akagamba ti omwana wa minisita nga kyatunda kyokka n'ava ku oyo ng'aliko omwana akuba endongo bamuyita Jose Chameleone. Ontegedde naye nga yeye wookusatu ali wano omulembe ogwo gwali muzibu nnyo gupenetratingamu ng'omutwe gwo tegukola nkubuulira mazima. Era abaana bangi abasinga ba Bobi Wine okuyimba, abasinga ba Chameleone okuyimba, abasinga ba Bebe Cool okuyimba abalemererwa ku mulembe ogwo bayitirivu bwe tutandika okubogerako no Bukenya abamanyi bayitirivu nnyo ng'ogamba omwana yajjera ku oluyimba lumunaabula bana mwana yajje oyo mwana yali wakabi nga bonna naabula ayina ebigambo byayongerezaako ebitambuza oluyimba kati noli ku Little Puzzle namulabye yagambye mbwa Irene Ntale yamugulidde anti Little Puzzle bamubyeko essimu ku kivulu kya Nimrod agamba essimu ye yadde yabukadde 5 mbwa Irene Ntale bwe yawulidde ebyo ennaku nemuyiika ku mutima namuweereza iPhone 15 naye agitambuliza mu kiboksi kyebayita showbiz mulonge mutagijjamu mmala ennaku nnyo ng'agijjeemu njirabeko agamba isigijjamu show business. Bebe Cool oyo gwe mulaba okumanya ng'amanyi kyakola edda ennyo ng'abaana era bamutwala Bobi Wine akuba gundi akuba katate Bobi Wine era managing society nga nenge gyalimbalimba abantu nti ono mwana wa mugagga mumuveeko muyambeze omwavu kakati abantu nga balina ekyo Chameleone nga yali n'ennyimba ze za kumukumu ate zonna nga hit. Bebe Cool n'agamba bano nja basobola najja n'akuba yali akola luyimba ki n'akola ekirevu kino nekifuuka kya yero abantu nalaliko okulaba vidiyo nga bagamba ati balaba kirevu ng'olina giraba lwampa olaba naye nga buli omu ali bwati era temwali mu bantu bangi nga ye yalimu naye nga gwe kyosinga okwagala kirevu kya yero. Omusajja alina ekirevu kya yero oluyimba nelufuuka ekizibu kati ng'abantu balusaba ku WBS balusabanga ng'oli agamba nkubira oluyimba olwo olw'omusajja w'ekirevu kya yero nga balisaba straka lwali lwa luzungu nga ogundi ow'ekato tasobola agamba nti nkubira I wanna be lonely kubira oluyimba lwa Bebe Cool lulinga alina ekirevu ekya yero. Kale awo nga tuvuddewo music ng'akyagenda maaso n'ofuuka music. Mwana muwala gwe baatuuzaako ku kisambi olumu ensi n'emwagala nnyo Shifula yagambye neeyawudde Kozambe ekiwejjowejjo mu studio. Shifula yafulumiza oluyimba brand n'olupya yakaluggyako akave. Wandiyogedde nti Sifula yayogedde oluyimba Sifula tannaba kuyimbako Sifula yayogedde nenya Sifula nenya abeyita bamaneja be Sifula talina manager kati kambabuli Sifula aina producer official producer ngagenda producinga biki aina n'omuwandiisi era nayita bamutulaze mu luzungu tulina kye bayita misallocation of resources okubeera nga abasi walina kuba mulimi nyate gwe netwesanga ng'oli mawulire osobola okukolera ensobi mu mawulire oli mu department gy'otalina kubeeramu oyinza osumbuwa Sifula okutula ku kisambi n'amoozola amaaso n'anyenya ekiwato tekitegeeza nti nagenda kuba muyimbi. Basooka mukola nsobi mukuba make-up ataliiyo ali expired oba bamujja Sudan simanyi nga bamukuba ba Sudan yina n'agegera ng'alinga akanyonyi kali Charles yayogerako you look like a bat. Internet nemukuba mu comment section ti Sifula make-up n'abinaabamu n'agenda ku TV zino ezibukira zitalina content bamutwala ku TV nga talina nangoyi. Wachayo TV ina content nga yambadde ka blouse ka 10 tebamutegese bulungi
bamututte ku TV awo nawe naawe yokyezaawo atandise okufuna ku busente abadde exposed atandise okufuna ku bugigisi bamupangisa awo abadde atambudde mu layini entuufu namulaba n'abaali bamukola massage ng'egundi yonna awo nabo bakola nsobi omuntu okukola massage ababina gakomeeri obiraze ku social media tuyina abaana ngomi eyo agakuuta galinga galinampeera awo ne tugumirawo awo nabona tubadde tetumuyinaako buzibu naye kasita sifula ogawula nogawula tugamanyi obutoyi saagalaba gwebakubigwalira mu saagalaba toyi neyabika nze kasanawulira nti nze kasanalaba eti video nga beetegeka nenjijja nze ate awo wenjagalira ddala ebangiwa obudde awo sinza nakufaawo niwongamba bwali basaba sime basabisa bagaba omukisa sigendayo nze nsigala wano nze kasanalaba I give attention to details tuwe details nga batandika nenga nze nejjaga essimu amataku gakwagala papapapa mwezo gamanda yambizi edda naawe tugende maaso kati sifula ensobi gye yakoze yakumuteeka mu studio mu sifula ayimbe yayimbye ebintu ng'alinga ayogera ng'alinga ali mu kitontome nanzikiza ebyedda bye twayimba nga tuli mu kusomero n'aba musanyufu naye nakkiriza ate ne baheta yabogeddeko mu luyimba yagamba ensi kati ozambe bukibaaba sifula yandikoze ati twagala tukuvumirire nga tukuwa n'amagezi sifula alina kwegatta ku ozambe singa sifula yegatta ku ozambe ne batambula babiri ekyabatwala waggulu kubeera nga bali waggulu luyimba sifula kutula n'afulumya akalimi n'amwozola amaaso n'anyenya ekiwato awo tumwagalira kyali alina osigala omwagala ng'atudde wali ku kisambi eno gundi emuliko amagezi ge yandimuwadde tukoze tutya okuddingana n'ozambe ne Kenya bandigenze babiri ne Kenya ozambe yaliyo yekka esifula agenze yekka nibali mumukozesa ebintu gwokimanyi nno King Siba yafulumiza oluyimba okimanyi King Siba asinga sifula emirundi kakadde nate King Siba abaddewo ebbakati ati mulalu yafaako nosookoze ekigambo ekyo yagatta niyo omuntu yagatta asinza omulamu okukola ki gwokimanyi nono I came using a photo naye ayimba okusinga sifula kakati leka tusale ku magezi ebyo byonna bwebiri nga bwobiraba naye ekibireeta omanyi nzikiriza nti these are not gundi abrupt mistakes ezibadde zijja zino events zibadde zijja zepayiringa ozambe alone webuuza ekyajja kitya this was a TikTok challenge video nefuuka viral one but then two bano abeeyita abayimbi oba abayimbi abaddala betumanyi obulungi ba Bebe Cool ba Chameleone abayimbi abaddala njogera ku bayimbi abaddala ab'obuvunaanyizibwa ab'ebitiibwa balina okuteekawo kye bayita gatekeepers okyegedde gatekeepers ani nze ntera nnyo okubagamba lwakuba nti era ne mu sports waliyo ebizibu byayo naye ntera nnyo bagereza ku sports titubenchmarkinge ku sports fe abali mweno mu art eno fe twakirwanyisa nnyo mu theatre nga buli mulalu aveeri n'ategeka show waliwo yaleeta show awo n'agamba mbwe eshow bagiyite jjogo lyayo weeri sibo n'akola posta eno naye tegwazanyibwa okyegedde so ng'ataliko na kifaananyi sobezo kya president because it doesn't work it doesn't work okyegedde tosobola kujja na kintu kiri stupid naye nga tokireete mu profession y'abanno kiringa bano abannamawulire mwe bannamawulire namwe mwegayaliridde waliwo abantu bangi abayingidde mu mawulire gammwe nga boonoona maki mwonoone kakati when it goes back to music nti they need gatekeepers ani ayimba lwaki ayimba gundi kubanga tetwagala kugamba abantu nti temuyimba kubanga temulina malowoozi malungi naye kale wateekeddwa okubeerawo badvisors nti nedda luno oluyimba olulaba atontomye bulungi lwaki tetuproducing ekintu kino ng'ekitontome instead of oluyimba okyegedde oba mufulire omulala amanyi okuyimba amuyimbe naye amuyimbireko onajenga aja kuyimba ku kigo olaba Khalid DJ Khalid mu America si musajja muyimbi naye
ye kyeyakola akwata eddoboozi lye n'ali pulesinga kati alinga omuyimbi era anyumirwa naye Eva ye tayimba yekka afunayo gwajja naye awo najja n'agentamu ebirowoozi bye n'ayogera ebigambo bisatu bina nga bwolaba Shiiru bwakola kamiliyoni ne Stuart and Roger yes kakati watekamu ekigambo eki wateekeddwa okubeera Shiiru featuring ne bano so kiteekeddwa okuba nti gono omuwala gundi Shifura ayino bandi badde bafunayo omuyimbi omulala kuba n'abawana abawala waliwo abaana abawala abato abayimba obulungi naye nga they are still struggling kakati ate wano ono alina vibe kati ate bano balina eddoboozi kakati mukole baleka bakole oluyimba kati awo mu mbeera eyo oba oyambye industry oba oyambye industry kutematema ekikajjo nga mulimu ebitono n'ebiki nti oli bw'alya ku kito n'anyiiga baddamu okukwata ekiamaendozaamaendoeyo abadde mistake so the idea is very simple can we go back to professionalism naddala mu industries ez'enjawulo tukkirize nti abasajja bano bannanyini music abayimbyeko bino bisobe byowulira simanyi UNMF simanyi Wuma simanyi balina okubako ne segments ezo nakugamba ezitunuulira ani alina okuyimba tumuteeseteese waliwo abantu abagala okuyimba nga tebamanyi kuyimba tumuyambye tutya omuntu afaanana bw'atyo okyegedde ate Uganda omanyi kye bakola bw'ojja ku stage nga tomanyi kuyimba bakubaho cupa okyegedde bakudisipuliningira ku stage ekyo kye kirina okukola ki okukolebwa otherwise bino ebyokulowooza nti nno tujja kufuna nga abantu oli yeekola obusolosolo bwe tumugambe yingira studio mugenda kuwonona industry yammwe nga mulaba kati example eyokubiri nga olaba ono bamuyitani tata wa Fresh Kid Fresh Kid bwate bwe yagenda Fresh Daddy ani omulala omusajja naye yankubira obuyimba gundi tata gudo tata champion tata gudo naye tata champion gudo yalina kadongo kamu omulungi antipuliriza nakugamba music ye yali muyimbi naye yabaga mwagala ku party ku myaka gye music ali bwa music omulaba music tatambulira ku ebyo bintu bwebiti byekiyaya nti omala kufuna bizibu n'olyokuyimba oluki oluyimba music bantu bangi bamanyi okuyimba naye nga tebagenze mu studio so kati tetusobola kubeera nga Eva wabawo ensobi ekoleddwa kati ozambe for that matter then ekirala brands zaffe zino empya ezijja mulina okwegendereza ozambe talina mpisa simanyi oba okinotis ekyo mwakyogerako juzi lwe twali wano sikyogeranko Bukenya yakyogera Bukenya ngeri gyalina omutwe omunene ateekeddwa okuba nga ensonga aziraba Bukenya yakyogerako kusho waliko kusho very good ayogera ku muvubuka engeri gye yali ayogeramu mu bantu bano abaana abato abayimbi abagundi ba artist abajja mulina okwetereeza ennyo era ne mubeera nga mulina n'okutunga kuli sharp nti owulira abantu comments zaabwe no adjusting to that ate nekirala ofulumya ka video ngaako yitakoko mu comment section kikulu nnyo olabe bagamba ki ekoti y'abantu egamba kikubanga yeebaawo okyegedde yeekola ki yeebaawo ate byeseewo ebiseera ebisinga bibe ebituufu